waliyo amasanyu gotasobola kulaba kwa neno ku nsi abantu bazinira Katonda amazina mu ggulu. Yesu ngali wali atudde nga awuba wati engalo ngolabira ddala nti ali mu mativu n'abo abaliyo. By the way, ekigendererwa kya Yesu si ky'abantu bonna bonna genda mu ggulu. Yesu yaŋŋambye nti agenda kuggalawo oluggi. Olwaki? Nga tewakyali bulokozi. Nga gwe ampuliriza nga ne wonaabo owulidde ebigambo bineeno ng'osobola obutafuna mukisa gugenda mu ggulu newankubadde ng'oyagadde okukyusa. Kubanga abaana b'abantu bafuluse ekyennyalwa. Okimanyi nti nno Katonda bw'atunula bw'ati ku nsi kuno alabira ddala ng'ensi yayonooneka. Ate n'asindika mmwe abantu beenenye. Naye ebigambo bye twogera mu biwulira. Okimanyi nti mu Geyeena nasangayo omusajja ng'alinga gaggwe. Omanyi bino ebigambo bye twogera mwe mubitanga ebyokusaaga. Olaba enviiri ezo z'oyina. Ng'alingaze lwa nviiri ng'alingaze mu kifaananyi. Nze kiputera singa okufaako. Nze simanyi lwaki enviiri zange zikunyumira nnyo okuweerako ekizampu. Nedda lwa nsonga nze we nali mu ggulu nja nzira ku kasozi oba awantu awamu w'osobola okulabira ensi yonna. Naye ndaba ebintu ebitwala abantu mu Geyeena. Okimanyi n'enviiri zaaliko. Enviiri nga zitwalayo baddugavu fekka oba n'abazungu abazirina empanvu. Kuba kati awo pasita sigenda kukkiriza. Enviiri zange we ziba zintwala mu Geyeena ez'omuwalabu, ez'omuzungu, ez'omuyindi, ez'omu baani abo balina enviiri empanvu bo tebaba na nviiri. Lwaki olowooza nti ezange ze zitwala abantu mu Geyeena? Kati kirimu ekiti. Nze kino kye nalaba era sigenda kwogera gwe ku ekyo ky'obuuzizza wabula ngenda kwogera ku kye nalaba. Nze nalaba abasajja abaali balina enviiri eza dread nga baasala n'ebikuubo mu mitwe gyabwe weegiti. Nga abasajja abo omanyi lwakuba Uganda egenze ekyukakyukamukko. Naye wano e Uganda omuntu gwe twali tuyita omuyaaye ye muntu yali yeesibye enviiri ezo. Paka twafunayo abayaaye nga mmwe abambala essuuti bakonimaani. Ate mu Geyeena Katonda atuteyo abantu bangi sinze nzekka naye alonda bulonzi gwatwala. Kati nze yannonda n'antwala mu Geyeena. Bwe natuuka mu Geyeena waliwo mbadde nakababuli ekibonyobonyo kya nvunyu zokka. Nvunyu n'amafumu. N'amafumu. Naye waliyo omuliro ogutazikira. Ogutukuze bagutusomesa. Naye guno omuliro gwa ddala. Guno omuliro gujjudde pain. Banyabo ne basaba bampuliriza waliyo okulaajana. Osobola okulaajana okuva ku makya mpaka kawungeezi ng'ogamba bansonyiwe naye nga gwe bulijjo okoma okulaajana nga yo sitaani gy'akomaate okukola ki okusekerera nga gamba kale laba nakusindikira abaweereza ne bayogerako naawe n'otawulira. Olaba waliwo Gaddafi. Focus 360 na final channel kwoli life stories ye mboozi gye tulimu olunaku olwaleero. Nga bulijjo Pastor Kango ndi naye nabagamba nti emboozi we zibanga zikyaliyo tujja kuba tuzeeyongera ate ne mu comment section ziraba nga mungamba mukomyewo. Pastor n'abantu batandise okunyumirwa ndowooza batandise okutegeera kyoba onnyonnyola. Sooka obuze kuba tulaba olunaku olwaleero tutandike. Abalungi abatulaba ku the final channel mbabuuzaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Yenze Pastor Kango Enjoga Abdieri nva Matugga ku Believers on the Local Ministries n'olunaku lwaleero nkomyewo okubeera nga nnyongera okubatemaatemera emboozi y'eggulu. Nagenda mu ggulu ne mu Geyeena ne Magombe ne nsinkanako ku Yesu ne Geyeena ne njiraba. Bamalayika nabalabako bingi bye baŋŋamba bye njagala leero okubeera nga ntegeeza abatulaba. Ku mulundi guli twakomanga
tuli mu ggulu. Yes. Ndoza twakoma ng'otuuse mu ggulu ng'onyumya ku bimu kyenzijukira ebyakwata abantu omubabiro waali wayogerako ne Yesu. Yes. Wasinkanako Yesu. Entebe ya Katonda ng'evaako omubisi gw'enjuki. Yesu ono ndowooza we batandikira. Wali onnyonnyola ekifaananyi kya Yesu. Yes. Mu ggulu eyo ng'otambula okusisinkana Yesu kyajja kitya? Kati buli ekijja mu ndowooza zo ng'oli mu ggulu, buli ekijja mu ndowooza zo ekyo kyennyini ky'olaba. Bw'oga nti w'owulira nga muli mu ggulu oba Yesu aliwa, Yesu ng'ajja. Bw'obeerawo mu ndowooza zo n'ogaana naye oba Yokaana aliwa, mu bwangu obw'ekitalo ng'ogenda ng'osisinkana Yokaana. Kati nze nali ntambula mu ggulu nenfuna ekirowoozo. Nali ngenda mu ggulu ng'olwo nkyalina omwoyo omutukuvu ne bamalayika nga bangi bantambulirako we bati nga abalala bagenda batengejja mu bbanga ng'ate abalala basimbye layini, omanye olukuubo olunyiriri nga bali abasajja tebeenyeenya nga basimbye layini balaga nti bakuprotectinga and they respect you. Layini ng'ez'amagye. Ng'ez'amagye sayidi eno ne sayidi eno nga olabira ddala ng'otambulira awantu awatali ntiisa. Bwe ntyo nafuna endowooza nti ngenda laba nti oba Yesu yaliwa mu bwangu obw'ekitalo ne ntwalibwa awali Yesu. Bwe namala okutwalibwa awali Yesu, Yesu ne musinkana n'ankwata ku mukono n'ampita n'aŋŋamba nti Kango. Ne mpulira eddoboozi erijjudde omukwano, erijjudde okwagala nga ddungi nnyo. N'ankwata ku mukono gwange n'antwala ku tebo. Yagiyita emmeeza ey'okutonda. Nga kwaliko ebigambo bingi nnyo. Kwaliko ekigambo people with purpose. Nga kuliko ekigambo a person with purpose. Ekigambo kyali kimu naye nga w'okiraba okijjamu amakulu g'ebigambo bingi. Kati we yantwala ku tebe eyo n'andaga nga waliwo space emu era mu ggulu nga space eyo erimu entebe naye ng'entebe eringanga bw'olaba ennyumba. Nga nene nnyo naye nga kuyo ku topu yaayo kuliko wootuula nga tewabeerawo musana, tewabeerawo bbugumu, tewabeerawo mbeera ya kwenyigirizibwa. Kati eyo tebo ebeera ewandiikiddwako erinnya lya buli muntu, naawe tebo yo gyeri. Sokolindeko buli muntu ali ku nsi kuno ayinayo tebo n'ennyumba. Ate bana batugamba w'otakola birungi togenda. Soko tunyonyoleko ku mbeera Yesu ng'akutte ku mukono. Yesu wakwatako owulira otya? Yesu wakwatako omuwulira nti ddala Yesu yakutteko. Ng'omuntu bw'oti nti no oba osobola okulya ng'omuntu naye wakukwatako nawe obeera osobola okuwulira nti no okyusiddwa okuva mu bantu. Omanyi kino ekigambo kye njogerako kati abali ku church abajja wano ku Believers on the Local Ministries basobola okukitegeera. Omukono ogwali gukwatiddwa ku Katonda tegusobola kukwatako n'osigala kye kimu. Kankubulire Yesu yankwatako ne mpulira nga olinga agudde eddalu. Nga ne bamalayika bennyini abali wali nga bawulira beegomba bagamba naye kino kiki omuntu azze. Yesu wakukwatako wogenda mu ggulu bamalayika beesunga by the way. Okimanyi bawulira we bawulira nga waliwo omuntu azze bakirabira ddala nga kyamaanyi nga kyanjawulo koza abantu tebatera kugendayo. Naye okimanyi nti nonze nasangayo omusumba we nagenda mu ggulu nasangayo omusumba ate recently Joan eno nagenda mu ggulu. Wazeeyo? Nze ngenda mu ggulu ne mugeyeena era nze Mukama gyampa enjiri gye mbulira abantu. Naye ku luno omanye ekyasinza okuneewuunyisa mbadde nkyakubuuza wali nti Yesu akwatako ali atya. Nze ndi musajja Mukatuliki naye mu bitabo ebyo mulimu Yesu we yali alabika alina baawonya waliwo yamukwata ku kanzu amaanyi ago ne gawonya omuntu oyo. Kati nga njagala kubuuza Kango Yesu we yakwatako owulira ng'amasannyalaze like feeling. Jjukira nze ekibuuzo kyange kye nali mbooza mu Katonda era ekyandeetera n'okutuuka ogenda mu ggulu. Ekibuuzo kyange kyali kigamba lwaki nze akyasinza okuba obubi. Naye we nakwata Yesu we yankwatako bw'ati ku mukono n'antwala nawulira nga nzijjuzibbwa nga mpulira nga ayina buli kintu ku nsi kye neetaaga. Ate era bwe navaayo muganda wange ebintu byakyuka. Njagala nkubuulire okuva we navaayo sikyali beega
sikyazungira mu balandi road nga bangoba zibalandi road bangoba ku nyumba mu nsimu neno naho nalabyeko emboozi zezimu nga bagamba ono yali omubbi kafulu kati nze natuuka kakaseera watonyumiza nako nti wabba nobba ne mukyalawo nze nabba kati nabbako nze nabba okumanya nabba omanyi nti nze nabbako ku bintu nga simanyina gye babitunda nga simanyina mugaso gwabyo naye nga ndaba keefaananyiriza okuba akantu akalimu ssente kati natuuka akaseera nga mpulira nga buli kimu kyonna nkirina kati waliwo ekintu ekyankwatako ennyo kyenjagala abatulaba muwulire Yesu wamala okunsisinkana nankwata ku mukono yaŋŋamba tugende nkulage naye njagala Kango genda ogamba abantu bonna abatulaba ebigambo bino buli kyolabye genda okigamba abantu banyabo ne basebo nasanga table of purpose njagala kunnyo okunnyonnyola kwene entebe kubanga buli muntu agirina naawe andaba olina entebe gy'olina kati entebe eno nasanga entebe yange yali nnungi yali nnungi waliwo omu yagamba nti eyo firimu ya commentinga mu comment section nange singa yenze gwe I would agree with you kubanga bine bintu bi confusinga inze kankubulye nalaba entebe nga ya golodi nga nakafuufu kaayo na buli kintu kyonna ekiriwo obumuli ebintu byonna byokosa nga biri pure gold nga ate you can understand nti ono pure gold kati entebe yange yali ewandikiddwako erinnya lyange njagala nnyo okusinga okunyonnyola ku ntebe yange naye nyina n'entebe z'abantu bana abali very important bengenda okwogerako nga bategeerekeka nga ate mulowooza ng'oyinza okubeerayo ng'olowooza nti kati oyo tasobola kubeerayo n'akatebe n'akamu kubanga ssa abantu mu ggwanga wano nyonnyola ku ntebe eyo naye nga naye abasa abantu mu ggwanga wano ogira obaleka okay kakati nasanga entebe yange ng'ewandikiddwako ekigambo erinnya lyange kubaako ekigambo kimu naye ng'osobola okitegeeramu ebigambo 100 kati kwaliko erinnya lyange Kango nga naye sikuriini eno yateekebwako ate nendaba nga waliwo weetuuka nga eweddeko erinnya lyange nga liweddeko nga tekukyaliko wadde n'akamu kati naye bwe ntuula ku screen ne ngamba naye Mukama lwaki entebe yange erinnya lyange livaako waneno wange nze nzize nga nzimbawo kati ate lwaki ntuuka kaseera nga bivuddeko nangamba nandaga ku screen nga buli wenfukamira nenenenya ebigambo byange bino biddako nangamba nti Kango bino bye bigambo byasinga ennyo okuŋŋamba nanga buli muntu ebikolwa bye byokola ku nsi bye bizimba entebe yo bye bizimba ennyumba yo eyo entebe gwolabanga ntebe butebe naye ate erimu amaka kiri kye wali ogamba nti buli muntu alina ennyumba ye gyazimba mu ggulu ebirungi byakola ng'ebeerawo ebibi bye bigisangulawo kati nagenda nentuka akaseera waliwo munnamawulire asaze akatambi kange ku TikTok n'agamba nti nze nyina obulwadde ye is a professor omanyi kankubuza ekigambo kimu 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0 esigala 0 wetaga kunoonyerezaako owulidde nga njogedde 0 ziweranga 6 ate era osigala ogamba 0 kati ewatali newatali waba tewali kati ffe enjawulo ye 0 gye tulina kati nze enjawulo 0 plus 0 wa 0 times any number times 0 kati nze kanti batangaze mgezeeko bayigiriza mu lulimi lwo professor lwa Katonda kati 0 plus 0 inganzo omukkiriza nsobola okuteekawo akakadde nsobola okuteekawo 10 nsobola okuteekawo 2 togenda kaya nakwekyo akasooke 0 kitegeeza tewali plus ewatali wasigala tewali kati awatali gwawoolabanga awatali gwawoolabanga awatali nnyabo bassebo ng'olina ekirwadde oba kikuluma ng'olabanga bagamba tigenda wona siri mutawona ekyo kimanyiddwa we muti omukyogera kati nze ndabawo okuwona gwawoolabanga awatali nga waliwo 0 plus 0 nze ate ndabawo nyina kyendabawo kubanga lwaki kubanga eno ensi y'emyoyo nze Mukama mpaddeko omukisa ogugya experiencinga n'olw'ensonga eyo abampuliriza oba abalaba chanene ya The Final Channel njagala kubagamba ekintu kimu nti omusajja ono yagambye nti nze nina obulwadde
alabika ye professor nange namulabye omanyi omuntu omusiro omulabirawo nga yefuula omugezi nedda sema obeera just temutegedde temwekanyiza kino kankikubuulira yalabye nti olina bulwadde ki yaŋambye nalwala illusion kyeki ekyo illusion bye birowoozo omuntu n'afuna ebirowoozo mbwe ekyo kirwadde we kikukwata kisobola okukuleetera okuba nga obala ssente nga naye teziriiwo ekyo kirwadde we kikukwata kisobola okusitula ne kikutwala mu ggulu n'olaba nga olaba eggulu naye ng'eggulu teririiwo mbwe ekyo kirwadde ekyo bakiyita illusion kati njagala kuddamu kyakuyisiza bubi tekyapisiza bubi ate njagala nnyo musalemu obutambi buno eno mu butambuze omanyi nze kyemmanyi kiri kimu waneeno oyinza obutafunirawo full story ya testimony eno naye wona ajja ku kyaki ogenda gifuna ekyokubiri wona amala okulaba kyendi ojja kutegeera nti siri mu simanyi illusion woba oyagala okutestinga mbadde nkusaba ojjeko mu kyaki woba ng'oli psychologist simanya dokita tulabe ontunuleko olabe ddala ndi psychologist dokita kubanga ndabika nyirewo baddokita abakusinga mu kyaki gye nsumba Pastor Ka Yesu akukwata akutambuza luli twayogera ku mboozi y'eggulu ogenda mu ggulu naye era tukimanyi wagenda mu Geyeena n'ogenda n'emagoona Geyeena naye eri eyo mu ggulu Geyeena teri mu ggulu Geyeena eri ku nsi wano mu kifo ekyekusifu naye ate Katonda wakubikkulira osobola okulaba Geyeena eno kati nyirako enjagala okumalayo wali nzikirire kubanga Yesu yantwala n'annambuza kati byanambuza byenjagala okubagamba kati people with purpose yaliwa omuntu alina ekigendererwa yaliwa buli muntu Katonda gwe yatonda alina ekigendererwa mu ggulu wasingayo baana bato by the way abaana abato be basinga okubeera abangi mu ggulu abaana abavuddeyo mu mbuto be basinga obungi mu ggulu bo babeera eri naye nga beenenya naye olaba abaana bato naye nga bategeera nga bategeera bulungi nnyo baba tebabaddeyo ku nsi kukola bikolobero bingi kusangulawo nyumba zaabwe mu ggulu naye ate ng'ovudde ku ekyo babeerayo nga bategeera oba nnyinza kikunyonnyola ntya nga bategeera bulungi ng'era asobola okulaba eno mu nsi omanyi waliwo w'obeera mu ggulu ng'olengera buli ekigenda mu maaso mu nsi kati awo wentera okubeera nentera obagamba ne mbaga nti Russia egenda kukubwa ne bagamba America egenda kufuna obuzibu bwe buti kati America ne banyonyola ku bintu ebyekikawe ekyo nabagamba jo mu Russia wabadde omuyaga waba amazzi gana amataba agamu kugakyasinze mu nsi yonna naye ebigambo ebyo nabyogerako ku chano zange ez'enjawulo lwaki kubanga nabiraba kati Yesu yaŋŋambye nti agenda kuggalawo oluggi olwaki nga tewakyali bulokozi nga gwe ampuliriza nga ne wonaaba owulidde ebigambo bino eno ng'osobola obutafuna mukisa gugenda mu ggulu newankubadde ng'oyagadde okukyusa kubanga abaana b'abantu bafulisa ekyennyalwa okimanyi nti nno Katonda waatunula bw'ati ku nsi kuno alabira ddala ng'ensi yayonooneka ate n'asindika mmwe abantu beenenye naye ebigambo bye twogera mu biwulira okimanyi nti mu Geyeena nasangayo omusajja ng'alinga gaggwe omanyi bino ebigambo bye twogera mwe mubitanga ebyokusaaga olaba enviiri ezo z'oyina ng'alingaze lwa nviiri ng'alingaze mu kifaananyi ekintu terasinga okufaako simanyi lwaki enviiri zange zikunyumira nnyo okuweerako ekizaamu nedda lwa nsonga nze we nali mu ggulu nja nzira ku kasozi oba awantu awamu w'osobola okulabira ensi yonna naye ndaba ebintu ebitwala abantu mu Geyeena okimanyi n'enviiri zaaliko enviiri nga zitwalayo baddugavu fekka oba n'abazungu abazirina empanvu kuba kati awo pasita sigenda kukkiriza enviiri zange we ziba zintwala mu Geyeena ez'omuwarabu ez'omuzungu ez'omuyindi ez'omu baani abo balina enviiri empanvu bo tebaba na nviiri lwaki olowooza nti ezange ze zitwala abantu mu Geyeena kati kiri bwe kiti nze kino kye nalaba era sigenda kwogera gwe ku ekyo ky'obuuzizza wabula ngenda kwogera ku kye nalaba nze nalaba
abasajja abaali bayina enviiri eza dread nga basala n'ebikuubo mu mitwe gyabwe wegiti nga abasajja abo omanyi lwakuba Uganda egenze ekyukakyukamuko naye wano Uganda omuntu gwe twali tuyita omuyaaye ye muntu yali yeesibye enviiri ezo paka twafunayo abayaaye nga mmwe abambala essuuti bakonimaani gye bali bannabyabufuzi baprofesa bapulezidenti baminisita nga bayaaye bazibu gwe towulirako munnabyabufuzi munnamateeka yafulumye wonoonyereza ekyamufulumiza okimanyi Semakadde ki ekyamufulumiza akazete keebulizaayo kaki wabiwulira obimanyi just yayogera mazima ne bamusalira omusango ensonga era nga beekuusa ku nviirize sebe ensonga zeekuusa ku golodi omanyi abamu balaba mu mubiri abalala tulaba mu mwoyo then abalala tulaba ekintu naye tetwagala kikkiriza omanyi nabagamba yero etegeeza kufa ate ne mbagamba red kuyiwa musaayi era ansa kufa kati naye gwe weewuunya olaba kino gye tugenda mugenda kunjagala oba munkyawe yero etegeeza kitangaala ekyawa sunshine kyekitangaala fire red netegeeza omusaayi oba oluganda kisinziira ku ango kwoyimiridde kakati omuntu agenda okujja okunnyonnyola agenda kunnyonnyola red kitegeeza musaayi oba oluganda tuli ba musaayi naye nga nze wenzira emabega mu kisenge kyange ngamba kayiwa omusaayi kabayiwa omusaayi nsobole okutuula pasita tusigale mu ggulu tuve ku kala z'okunsi zino ekiri njagala kujjayo ansezo ate era nga genda nyina engeri gye njagala okutwalamu nkutuuse mu geyeena awe tugenda okukwatira neku ebyo ebintu ebyekika bwe kityo era olwaleero nazze ennyo nga njagala nyumize ku mboozi y'egeyeena kuba ey'eggulu waginyumya naye mbadde njagala nnyo okumanya nti kuba bw'ofa bagamba ogenda mu ggulu oba mu geyeena ng'ekibuuzo kyange kiri nti eggulu eribanga liri mu bbanga eyo gy'ogenda ne geyeena eri nayo mu bbanga eyo ola wanene waliwo ensi 3 okutuuka mu ggulu waliwo ensi 3 okutuuka mu ggulu okuva waneeno we tuli okutuuka mu ggulu waliwo ensi 3 waliwo ensi endala ensi eyo teri mu kigirimu nkalu waliwo ensi endala erimu enzikiza walimu ensi endala ya zi aliyeni nga zi aliyeni waliwo n'ensi endala kati waliwo eggulu lyerisembayo eri ku toopu kati katuddeyo direct Yesu wamala okunkwata ku mukono ndaba omuntu eyayina enviiri nga ali mu geyeena nga naye sitaani nanga agenda ogamba abantu bino ebintu bye bagenda okulaba ku nsi kozi abali mu nsi by the way olaba enviiri zineeno ate ebintu by'eggulu byebuunyisa lumu Yesu yambuuza namugamba we nalaba nga basika omuntu eyo nga gwe okyebuuza era nga gwombuuza ekibuuzo nambuuza do you know why God created you with air ogamba mukama wange kitegeeza tusaanidde okubeera nga tetusaze enviiri zaffe nga tusala enviiri zaffe kawalaata nambuuza nti omanye ensonga lwaki batonda enviiri nimugamba nedda nangamba kubanga enviiri kooti ya mutwe gwokwate kooti yo n'ogisalako eyange nengirekako omuzungu ne Yesu kyemmanya alina enviiri naye ate enviiri zineeno ku nsi zirina kye ziri presentinga abantu abasooka okutegeera amaanyi ganeeno gendi mu bagambako oba obwakatonda buno bwendi mu bagambako bakyusa ebintu kifuula nnenge nti wonalaba ow'enviiri ezo ojja kumanya muyaaye ojja mubalira bagamba banywi banjaga basiyazi n'ebirala byonna nga woobimanyi n'olw'ensonga eyo kati waliwo abantu abenyigira mu nviiri sometimes tosobola musanga mu audience y'abantu balamu mpozi nga ggwe ayagala okufuuka omuntu mulamu
atali naye agala fuuka bufuusi kubanze mmanyi ndi muntu mulamu anze kyemanyi kiri kimu olaba muganda wange waliwo ebintu bye nalaba mu Geyeena okimanyi nti no naye gwe baaba onansonyiwa naye naye tongoba ku kyanoyo kuba kamuleka ono sigera mugeresa kiki walaba mu Geyeena okimanyi nti no olina okwesibeeza enza nga wawambibwa mu lugendo nga tomanyi omanyi Sitaani asindika ba agent okuwamba omuntu mu lugendo okimanyi nti no akwata kati olaba zino empale zino damage eyo maaka era maaka eyo omwoyo gwayo guyina engeri gye gusika omuntu okutuusa nga gumuyingiza mu Geyeena ekusikamu etya eyajja ng'oweereza pulogulaamu oba ya ggulu oba ya byabufuzi otuuka akaseera nga oyagala oweereze ne ku y'amayembe omwoyo ogwo gugenda nga gukusikaasika mpaka nga gutuusiza mu Geyeena naye nze kye nalaba besi yange ebadde eri ku nviiri bwe namala omubuuza ekigambo ekyo nangamba nedda kanga omuntu oyo yamera amalala enviiri ezo zamwonoonesa mu maaso gange naye gwe olabye ekissa mu maaso gange kubanga osobola okulaba ebintu nga bino eno jjukira nange enviiri nazisibako kaakati mba ndi awo nendaba nga bamalayika b'emagombe oba biri bi angels waliyo bisitaani birina enjala ziringa obwambe bayina ennimi ziringa ennimi z'emisota bayina amaaso gaakabwe bati yeefuula asobola okwefuula nga mulungi naye eri tebeefuulirayo nga balungi bayirayo mu Geyeena tebeefuulira nga balungi era mu Geyeena tewali sitaani mulungi naye kuno ku nsi sitaani yeefuula mulungi ayambala ne suuti ne kooti ne gomesi n'alabika bulungi nnyo 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 naye eri namulaba najja nga akwata enviiri ezo kati njagala okirowoozeemu nga kutta akaviiri kamu naye nga tekakutukayo wabula nga kakusikayo akaviiri ako nga kavaayo n'ennyama mu mutwe gwo n'emisuwa kati n'atandika okuwubawuba ng'owulira obulumi naye nga tosobola kuweweera nga tosobola kubuleka nga tosobola mugamba nti leka kati n'olaaja n'ogamba nti nakujjukiza nagaa kale ku nsi omukisa gwaliko wawuliranga ogusalako enviiri ababulizi bakugamba kati nga nze bino ebigambo byenkugamba bajja kugamba nti ababulizi bakugamba ne bagamba salako enviiri ne bagamba lokoka kkiriza Yesu Kristo n'ogaana noga kale kempulidde Yesu jangu onnyambe kati nga buli woyogera nti Yesu jangu onnyambe nga bakuyiwamu olunyata by the way n'obeera mu Geyeena n'omala weeyogeza ku Yesu tonyumiza ebyali mu Geyeena ebonyobonyo gyendi ebonyobonyo nga byeyongera Geyeena watulaga bw'oyingira eggulu Geyeena otandika otya okuyingira Geyeena eyawukana ku magombe Geyeena ebyawukana ku magombe amagombe department eyo no yetambuliramu bano baluminati yetambuliramu abamalaaya abenza abasiyazi abassi creating ezo accident z'owulira ku makubo amagombe ge gatta omuntu ne gamuttira mu budde nga tannabatuusa kufa ge gabba omukisa gwo kati nga ggwe n'obeera awo nga okugeza ng'olina emyaka 30 nga olaba banna abalina emyaka 30 balina zibbangalu za keedi nga gw'oli mu nsi tolina muwadde akazigo amagombe ge gakola ebyo ge gabba emikisa era next program eddako nsaba obeera ogimpadde twogere ku magombe gokka onsi kuno gafuga gatya kati leero katubeesinge mu Geyeena kati Geyeena waliwo ekitabo ky'obulamu n'ekitabo ky'okufa ku mulyango oguyingira ekitabo ky'obulamu n'ekitabo ky'okufa kasa kibikkulwa ne bakusanga nga towandiikiddwa ng'erinnya lyo teriwandiikiddwa mu kitabo kya bulamu automatically ogenda mu Geyeena naye Geyeena erimu departments ez'enjawulo kati waliwo woosanga ekkomera nga lirimu nvunyu ng'envunyu ejja n'ekuyingira bwetyo okuyita mu bigere n'ekujja n'ekuggukira mu linnyo n'ekufulumira mu liiso nalaba envunyu nga ziruma abantu ng'abantu balaajana ng'abantu balaajanira Katonda ng'agamba Yesu nyamba onsonyiwe naye nga buli wayogera erinnya Yesu ng'envunyu ziri zeeyongera okumulya nga zeeyongera okumuyitamu nalabayo bamalaaya abenzi nga bambadde sikaati nga zikoma muneeno naye nga balina nga waliwo basitaani b'emagombe nga bakutta amafumu weegati
nga amafumbu bagabafumita mu bukyala bwabwe nga bagayisaamu nga gagukire no mu mutwe ng'era waddamu nga wabumba ng'era baddamu bayisaamu naye nga baleekaana okufa ng'agamba singa namanya nalifiiriddwa ebintu by'ensi byonna naye nange ne ŋŋenda mu ggulu naye laba obulumi bwe ndimu nkusaba onnyamba ompeeyo omukisa mu bulamu nzirekoko ku nsi bannyabo ne bassebo buli we yaleekaananga nti afuneyo omukisa sitaani kyeyakolanga nga sitaani kijja nga kiseka nga kikanula amaaso sitaani alina amaaso galinga ng'ensuwa omanyi ensuwa eriiso kati olaba omumwa gw'ensuwa gugenda ne gufunda eno neyegaziwa kati eno kiva eno mu liiso eti nekikola kiti kati litiisa lijjudde okutiisa liringa omuliro litonnya ezziga nga lirimu obulumi kati waliyo obeera okyaliyo mu nvunyu ng'ate owulira era toning voice nga owulira eddoboozi ery'okufa eddoboozi ery'omuliro omungi nga gubumbujja waliwo omukka oguvaamu buli luvannyuma lwa sekendisi emu omukka ne guvaamu ne gukuba naye ogwo omukka we gumala okuvaamu ne gukuba omukka gujjudde peyini gye siyinza na kulowoozaako yadde n'okugezaako kugamba gwampuliriza geyeena gyerina eggulu gyeriri tuwona egeyeena nga tulokose ne tukkiriza Yesu Kristo ate njagala nkubuulire waliwo entebe mu ggulu nga zateekebwawo abantu buli ddiini erina entebe nze teri kyasinga kuneewuunyisa ekyasinga okuneewuunyisa ennyo waliwo omukulembeze omu eyakutendawo kitta bantu ng'alinayo entebe ng'ate anaatera n'okugenda oba waliwo ategeera bye ŋŋamba ayinayo entebe eriko erinnya lye mugeyeena mu ggulu naye liriko akannya katono bwe kati linaatera okuggwawo olwedde liringa eritaliiwo mu butuufu teririiwa kati kuba aba yatendawo ekitta bantu kyokka omanye ekisinga okubeera ekyewuunyisa erinnya linaatera okuggwako akalimi ke kabala era bamalayika b'emagombe bajja dda batambula naye ku nsi kuno eno kwali naye ali ng'ataliiko ate nonkubuli entiisa egenda kubatuka entiisa egenda kugwa mu Uganda bino ebigambo nabyo nabirabye mu ggulu entiisa egenda kugwa Uganda waliwo omuntu gwe badde tutalowoozaako naye omuntu oyo agenda kufa is a woman tumulowoozaako naye tubadde tumulowoozaako naye wanaamala okufa abadde akoze kinene nnyo ku mutabani bw'anaamala bw'atyo okufa bwe pa Uganda tugenda kwekaabira abadde atuyamba nnyo alina omutima gw'eddiini abadde abagamba ne kisusse ng'ate bamuwuliriza bamutya bamuwa ekitiibwa ekintu ekyo nno nakirabye 1 week ago eyiseewo nga omuntu oyo agenda kufa naye bw'anaamala okufa ensi yaffe egenda yiwa omusaayi kangu wangisebo siranje okwagala kwogera ku byansi yange lwaki oyagala tubeerawo tufe nga tetumanyi nedda okufa kuli buli wamu njagala nnyo ogenda mu steps olunaku olwaleero ekyakunoonyeseza nga wamala otuwa emboozi y'eggulu kati nga njagala otuwe ku yegeyeena ekibuuzo kiri nti geyeena omuntu atuukayo amaze kufa oba n'omulamu asobola okugenda mu geyeena nga gwe wagenda mu ggulu era waagendayo ebibonerezo asobola otandika obifunira ku nsi nga mulamu nedda amagombe ge galeeta ebibonerezo ku nsi ng'oli mulamu emagombe naye geyeena tereeta bibonerezo ku nsi ng'oli mulamu ate mu geyeena Katonda atuteyo abantu bangi sinze nzekka naye alonda bulonzi gwatwala kati nze yannonda n'antwala mu geyeena bwe natuuka mu geyeena waliwo mbadde nakababuli ekibonyobonyo kya nvunyu zokka nvunyu n'amafumu naye waliyo omuliro ogutazikira ogutukuze bagutusomesa naye guno omuliro gwa ddala guno omuliro gujjudde peyini
banyabo ne basaba bampuliriza waliyo okulajana osobola okulajana okuva ku macha mpaka kawungezi ngogamba bansonyiwe naye nga gwe bulijjo okoma okulajana nga yo stani gyakomaato okukola ki okusekerera nga gamba kale laba nakusindikira abaweereza ne bayogerako naawe n'otawulira olaba waliwo Gaddafi mumumanyi president yali president we Saudi Arabia Gaddafi yali we Libya president oyo yagenda nafa namusangayo mugeyena Gaddafi yabantu agamba yali musajja mulungi kati ate n'ekirala kuba okuva lwe yafa bannansi be babonyebonya ate ekigenze ewala kati kiriwo ekiti geyena n'eggulu gyebiri naye akaseera ak'okutwalibwa mu geyena ne mu ggulu akaseera kano kakyabulako Katonda atuteekerayo ebifaananyi tulabe kye kigenda okubaayo atulaga ebintu ebiriyo tulabe kye kigenda okubaayo tujje tukibuulira abantu basobole okweteekateeka bajje babibuulira abantu bagende basobole okwewala egeyena oba basobole okuwangula ogenda mu ggulu kati kanzireyo ku musajja ono omusajja ono nali ndi awo nentwalibwa ne mulaba bwe natwalibwa ne mulaba yali ali mu kaseera mu tormenti n'agamba naye nakola bulungi abantu nazimbira abantu amayumba ensi yange nagireka nga njigaggawaza nayamba Afrika n'ensi endala nakati sente yange ensi zonna zikyagiryako nsaanidde nve mu kifo kino ntwalibwe mu ggulu mu bwangu obw'ekitalo Katonda namusindikira malayika namugamba nti waliwo omukisa waliwo olunaku lwe wagambibwa ebigambo eby'obwa Katonda waliwo olunaku lwe wagambibwa ebigambo ebikutwala mu ggulu olunaku olwo olujjukira mu bwangu obw'ekitalo neŋŋenda nenzira ku nsi ng'ate ndi mu ggulu ng'ate era ndi ku nsi nali mu ggulu ng'ate era ndi ku nsi nendaba omusajja oyo nga yali nga tali mu nsi yaabwe ng'atwaliddwako mu nsi endala ne bamugamba ku bigambo bino eby'obulokozi naye bwe baakimugamba yakirabanga okuwemula era lwakuba yalemererwa naye yali ayagala okulagira abakuumi be bakwate omuntu oyo bamutte banyabo ne baseba bampuliriza teyasobola kugenda mu ggulu kubanga teyakola ki teyakkiriza Yesu Kristo nakulokoka Yesu ekintu ekimusanyusa kiri kimu kyokka kulokoka kati nalaba torment mu geyena ng'abantu bali mu kulaajana nga bangi nga bali mu kulaajana nga bakaaba nga bagamba tuweeyo omukisa at least nze leka ŋŋende ŋŋamba abaana bange mpaayo eddakiika emu weeti ŋŋende netereze kubanga okulokoka n'eddakiika tewera okulokoka kukeera ku makya ne weenenya omanyi waliwo ekintu ekirala kye nalabye okulokoka n'omusiraamu asobola okuba omulokole ng'asigadde musiraamu n'omukatuliki asobola okuba omulokole kikola kiti ekyo kasita otegeera Katonda n'omutima gwo okuyita mu Yesu Kristo ne weenenya buli ddakiika eyita omanyi waliwo omuntu gwe zaadde naye nga tuwakana manyi abantu abasoma mmwe nze mbeewuunya yadda ŋŋamba nti Allah si ye Katonda ne mugamba Allah ye Katonda nti Allah si ye Katonda twawakanyiddewo nnyo nnyo nempulya nga ntandise n'okuvaako ne mwesonyiwa
naye nga Allah lulimi kye balenda okugamba kyemmanyi Katonda eh ayitibwa amannya ag'enjawulo okusinziira buli omu olulimi we luli oba enzikiriza ye weetapulitinga olulimi kati kitegeeza Katonda y'omu ye Mungu y'omu liiso ddene y'omu ani awo like amannya mangi naye ate olwawo ogenda mu ggulu osangayo amannya matono. Lwaki? Mu ggulu waliyo amannya ge bamanyi. Yawe nalyo linnya lya Katonda era nalwo lulimi naliwulirako mu Bayibuli ne Bayibuli eryogera lulimi anti mu Bayibuli mwalimu ennimi nnyingi, mwalimu Oluyonaani, Oluisopia, Oluzungu n'ennimi endala nnyingi nga bw'ozimanyi. Kati buli muntu ojasanga ng'amwogera mu ngeri gy'ayagala okumwogeramu. Kaakati Geyeena natuuka akaseera nga ndi munda mu Geyeena omwo nendaba abantu nga bavubuka abaali bakola ebikolobero abaatemako abantu emitwe nga bamalayika b'emagombe babatemako emitwe nga tewegimala wegiddako nga balina obulumi besinza kuwulira. Omanyi wenjogerawe nti obulumi simanyi oba abantu mukitegeera, waliwo obulumi obukwata ng'osobola obukwatako bwoti n'engalo zo n'obunyiganako. Waliyo okukaaba abantu bakuba emiranga, naye ekisinga okusinga okwewuunyisa buli muntu atuukayo ategeera Yesu. Mu Geyeena ate gye basinga otegeerera Yesu. Yes. Kati ate gyakoma okumutegeera bw'amala okumutegeera Yesu we pa n'amuyita ng'ate ebibonerezo byo byeyongera. Lwaki Yesu aba tasojiwa? Omukisa era Yesu ebigambo bye yaŋŋamba nga ndaga Geyeena yaŋŋamba nti omukisa awantu we guli awantu wamu wokka ku nsi ng'okyali mulamu n'owulira ebigambo bino ne weenenya n'olokoka. Era Yesu ekintu ekyasinza okumusanyusa mu nsi yonna bakiyita kulokoka. Buli muntu alokoka Yesu asanyuka. N'okimanyi nti nno ffe tuli bitonde bya njawulo nnyo. Katonda bamalayika batwegomba, obadde ekyo ky'okimanyi? Badde sikimanyi. Bamalayika bali eri bagamba ne bana abantu. Omanyi bamalayika babawa menti emu. Waliwo bamalayika abakuumi nga ye aliwo okukuuma. Waliwo ekintu ekyakutta ennyo ku bantu ku social media kyabadde kigamba mu programu ye eri ewedde gye wakola naawe kyali kigamba nti mu ggulu waliyo tuulu z'ebyokulwanyisa. Njagala kwongera kibagaziizeeko olaba muggulu bagamba wano oba ofudde bagamba amaze emirimu gye mu ggulu otuuka butuusaawo oba ogenze mu ggulu kuba kulya pate kati paka tebaayo kubonaabona kati tuulu ziba zigenda kulwana nani mu ggulu waliyo sitowa y'ebyokulwanyisa nga byamaanyi nnyo okusinga ku nuclear. Waliyo sitowa bebe bemuyita fire. Kati ebyo buli we tukiyita tukeera ku makya ne tuyita ebyo ebyokulwanyisa bye bitukuuma okubeera safe ku nsi. Waliyo ebyokulwanyisa nga woobiyita noga nti Mukama nkusaba olwani n'abalabe bange malayika oli ng'avaayo ng'akwasa ebyokulwanyisa oba nabyo mu ngalo muno ffe tubeera tusaba. Waliwo wobeera ng'osaba mu kyaki n'olaba omuntu ng'atandise okusituka mu bbanga naye ate nga abana abamulaba abalala ne kamera emulaba nga kamera emulaba ayimiridde wansi naye nga gwali mwoyo olaba ali mu lutalo. Kati waliwo ebyokulwanyisa ebyo ebikuweebwa okuva mu ggulu n'obikwata bw'oti. Waliyo spares. Omanyi waliwo ebintu ebitambula essaawa zino eno naye gwatanalaba gwawakanya ebigambo bino. Esitowa mu ggulu gyeri eterekeddwamu obulamu, eterekeddwamu emibiri, eterekeddwamu buli kintu kyonna kyonna ky'omanyi mu ggulu mweri. Mu Geyeena wabeerayo okufa nti kati oli atuuka mu Geyeena. Geyeena kwennyini nnyini kwe kufa. Buli kadde ofa n'oddamu. Buli kadde ofa n'oddamu. Bamalayika b'emagombe asobola okujja n'akutemako omutwe. Bw'amala okutemako omutwe ate n'amala n'akola ki? N'amala ne baguzzaako
osobola okubeeraawo n'okubwa n'ofumitibwa waliwo ekintu kye bafumita muno mu lubuto ne kigenda ne kivaayo n'omutima ne kibuukayo nagwo n'ofa n'omala n'oddamu. Waliyo ebintu mu geyeena nga tebisobola kuimaginingibwa, nga tosobola kubiimagininga, nga tosobola kubitegeera, naye nga gyebiri bingi. Obulumi wali olabye ku sseŋŋenge, oli sseŋŋenge abeera shaapu, naye oli agenda, bano bamalayika ba Sitaani basobola okutta ekintu bwe bati ne kijja ne kikuyingira ne kikuyitamu ne kijja ne kikukwakkulamu ennyama ne kimala kigizaamu, ennyama eyo neddamu neddawo. Kati obeerayo ng'ofa ng'oddamu. Nze omuliro we natuuka gwanjokya ne mpuliranga obulumi bunzita ne neegayirira ne ŋŋamba omwoyo nkusaba onzijje mu kifo kino eno, mpulira nfa ne mpulira nga nfa. Omanyi we ŋŋamba okufa mmwe temusobola kukitegeera. Mpulira nga nfa nga n'okufa okukwatako nga kukuliko ntuumu bwe kuti, kukwetooloddeko, okufa kwanneetoolola bwe kuti nga ntuumu. Ne mpulira nga nfa ne ŋŋamba nkwegayiridde nzijjaayo mu kifo kino eno ontwale mu ggulu, onzizeeyo waka, onzizeeyo ku kyalo, ngenda kweteekateeka ndeke kuddamu kukola bikolo bino. Omanyi kye yaŋŋamba? Yaŋŋamba, Kango, njagala ebigambo bino ogenda obigamba abantu, eno embeera gye bagenda okubeeramu. Kati we namala okuwulira bwe ntyo naŋŋamba, Kango, do you know the Bible? Ne mugeyeena wali ogenze kulambulayo. Naye ngenze kulambulayo. Kuba luli wagambye mu ggulu wagenda kulambula. Era waliwo yateekawo mu comment section n'agamba ono taatere kukola kampuni etwala abantu mu ggulu. Era njirina. Nyina kampuni etwala mu ggulu. Era oba oyagala ogenda mu ggulu, jangu ku Believers on the Local Ministries, kampuni ya bwereere teri kusasula. Tetukusaba wadde ebibiri. Obadde ontiisizza. Gwe just jangu okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, bw'omala okumukkiriza tujja sigala tukugaidinga nga tukubuulira ekyokukola, nga otubuulirako ku birooto. Omanyi ojja tandika olaba ensi ey'omwoyo ng'ekyuka, ng'otandika okuloota ebirooto n'ebyobadde otategeera. Kati awo tujja sigala tukuwa amagezi kati kotuuse ku ekyo kino kye kiddako era nakyo kiroote mpaka wonaatuuka oyingire eggulu. Bino ebigambo bye njogera, it is not a joke. Ate gwe abiwakaniramu era gwe abizanyiramu ogenda tuuka obirabe nga tokyayinza kuzza budde mabega. Kati kankubuulire nze nayokebwa omuliro mu geyeena. Nasooka ne mpulira kati waliwo time wayitawo second singemu omukka gw'obusungu bwa Katonda ne gukuba ne guyita ekikankano ne kivuga wevu. Omukka ogwo we gukusanga gukuyitamu wena n'owulya ng'osaanuuse n'omala n'oddawo, n'osaanuuka n'ofuuka liquid mu blood form ate n'omala n'oddawo. Nasanga akaseera akazibu ke sobola kubabuulira baganda bange bampuliriza olw'ebikolobero bye nali nakola ku nsi byantwala mu geyeena. Naye kaakati omwoyo we namubuuza ne mugamba munnange oba wandese kunnambuza, bagamba omwoyo wa mazima, bagamba omwoyo wa kisa, bagamba nayogera ebigambo byo byonna bye nze nga njogera wano ku nsi. Omanyi twegumya tugamba nti omwoyo wa mazima, omwoyo wa kisa, bamalayika ba kisa, Katonda wo Yesu wa kisa. Kankubuulire teri asinga Yesu busungu. Bw'oli testinga ku busungu bwa Yesu ojja kakasa Yesu alina obusungu. Obusungu bwe bwabubukanga mu geyeena gye buli bububuuka okuva wansi nga bubasanga ku bitindiro eby'ebyuma nga mulinnyeeko n'ebigere. W'otuuka mu geyeena engoye zo zonna zikwambukako. Kati wabeerayo emitayimbwa nga gyamyuka nga mimyufu gyonna nga yero muliro nga gyayokebwa ne gikyuka kala. Kati olinnyako mu bigere ebyo ng'okka. Omanyi okulinnya ng'owulira okka booti ng'ebigere biggwerera ng'okka n'otuuka n'oggwerera eno ku mutwe. Ate bw'omala okuggwerera eno ku mutwe era ne gukwokya n'oddamu ne weepanga buto n'oddawo n'oddamu n'olinnya ne gukwokya n'oggwerera. Bwe bulumi bw'obeeramu mu geyeena. Obwo bwe busungu bwa Yesu gwe mbagamba, bwe busungu bwa Katonda eri abo abaana abajeemu, eri abo abaana abatawulidde ekigambo kya bulokozi, eri abo abantu abeesuuliddeyo gwa naggamba. Kati nze we mmala okulya ng'obulumi bunzita ne ŋŋamba omwoyo ne mugamba bannange waŋŋambye kunnambuza nzireyo ŋŋamba abantu naye mpulira ŋŋenda kufa. Ekyo si kituufu, mpulira nfa, nyamba. Naye nga buli gye nkoma okuleekaana nti nyamba nga nsokoolebwa nafumitako omuntu nze akambe mukubba waneeno ku lubuto. Naye banfumita akambe, tebanfumita kambe wabula banfumita ogwambe nga guli ng'ekiwabyo ne gumala ne gukomawo n'ebyenda byange we biti n'embiraba. Kati bwe namala okulya bwe ntyo nga gunzirawo ngera waddawo ne neegayirira. Bwe namala okwegayirira naŋŋamba nti Kango omanyi Bayibuli ko nze ngimanyi, soma Bayibuli.
nga munemubuuza eri wanga sigirina nga ku bulumi bwendimu n'akaseera kendimu nga sikyasobola kuwulira bayibuli ne ngamba omwoyo wa Mukama nkusaba onnyambeko mpulira ndi munafu ate ndi stressed sisobola kutegeera bayibuli kugisoma ate sigirina wano nangamba bayibuli yo giteekenga mu mutwe gwo gamba abantu bateeke bayibuli mu mutwe gwabwe kubanga bayibuli yekendeeza ku busungu bwa Katonda mugeena Pastor ng'omaliriza olw'obodde ogenda tuwe namba y'essimu ayagala okusisinkana ogibasomere anajja ku church oyongere okumunnyonnyola kubanze ebyaddala era ndowooza atagende mu ggulu waba asi atagende mu ggulu mba ndeetaaga okuddamu ne neefumiitiriza neekakasiza ddala neŋŋamba naye emboozi eno jjukira oli gaakunoonya naggamba nali nkola emboozi nga njagala kupimapimamu ne baŋŋamba waliwo omukulu bamuyita Pastor Kango yagenda mu ggulu nenzija nezuula wagenda mu ggulu wagenda mu Geyeena wagenda ne muki ne mu Magombe so olwaleero badde twagala emboozi Geyeena naye ndabanga emboozi y'Egeyeena eyo ejja kwetaaga omuntu aginnyonnyoke bulungi ng'akusisinkanyeko ku church. Okay, bw'oba oyagala ng'onoonyaako enamba yange eri 779 0779 300 41 2 enamba yange nkakasa mbadde mbasaba ogibateereko wano ku screen giwandiike waawo bagirabe bulungi esembyayo 12 ye namba yange ku screen awe genda beerako ng'etambula nkakasa ku lw'ekisa kya Katonda kaakati naye mbadde nyina awantu wenjagala okutuuka naye munnange anti essaawa zindese tenawera tulindemu katono tenawera ebulako katono mukama wange mbadde njagala nsoke mbuulire abantu bano kiki ekiyinza okubawonya Geyeena kyekikuwonya Geyeena kaakati wambuuza bayibuli nayinayo ennyiriri zange ezaali ziwerako naye nga nzeerabidde kati we nazeerabira waliwo ekintu kyenjagala mufumiitirizeeko era mukitegere bulungi nja ŋŋamba abantu ŋŋamba Mwoyo Mutukuvu ne mugamba Mwoyo nkusaba onnyambeko ne ntandika okuzijjukira bwe natandika okujjukira ennyiriri zange ezo ne ŋŋamba we natandika okujjukira ennyiriri zange ezo ne ntandika okuzisoma wayogera mu kigambo bwekiti ne bwekiri kati nga buli wenjogera ekigambo buli woyogera ekyawandiikibwa ng'obusungu bwa Katonda bukendeera buli woyogera kati nganze bwenjogere ekyawandiikibwa negamba nti okugeza Matayo 7:7 kubanga yesuula buli omu gyatasobola kwerabira oza nawe ogimanyi Matayo 7:7 sirina suula gye mmanyi nze kati gugenda kwokya ggwe wonaabeera toweeterezezza mpozi ng'owulira ebigambo bino eno byenjogera naye obanga towulira bigambo bino byenjogera nkubuulire obusungu bwa Katonda bugenda kububuukira nze manyi mateeka 10 tegalina kye gagenda kukuyamba ate awo gatuyamba okukola obulungi anti singa gakuyamba okukola obulungi singa okusindika n'okumanya bayibuli kati bwe nasomanga bayibuli ng'obusungu bukakana ng'omuliro gukakana okunjokya awo natandika okukakana ne ntandika okusoma kati obuzibu bwajjira ebyawandiikibwa ne bituuka ne byenzigwako kambabuulyeko abampuliriza nze nayita mu pain gy'otayinza kulowoozaako era we navaayo natandikirawo kwe kubeera nga na wano ondaba abandaba ku media kuneeno siri wano lwakigendererwa kirala kyonna wabula ndi wano lwakigendera kyakwagala kutaasa Geyeena kyakwagala kutaasa busungu bwa Katonda kubanga buli riyo Geyeena gyeri n'eggulu gyeriri bya ddala ani afuga Geyeena era Katonda sitaani era Katonda agifuga ate sitaani agikolamu okimanyi bakola wamu kuŋŋamba woba teweeterezeza Geyeena ekulindiridde ampuliriza waliyo okulumwa obujiji mbadde nyina ekintu ekirala kyenayogerako mu katambi kali abantu ne bakasalamu abantu balina paniki ku kiyungu ky'eggulu kambatangazeemu kaawo nawo tangazaamu otumaliriza producer eggulu lirina ekiyungu eggulu lirina effumbiro ery'omubiri n'ery'omwoyo ekiyungu ekinene nnyo nga kigazi kirimu abafumbi nga bamalayika bafumba bulungi nnyo okimanyi nti no waliyo okulya naye waliyo okulya
waliyo okunywa, waliyo okusanyuka, bayina endongo y'eggulu. Bannange gwe n'owulirako ku sawundi y'eggulu. Twagenda mu woolo nga nnene bweti, kuba nabuuza nagamba ku nsi nga tutendereza nnyo, eno mu ggulu tebatendereza. Kasita namala okwogera ekigambo ekyo ne bantwala mu woolo ng'abaana bali eri bazina endongo ya Yesu. Nga bamalayika bayimba abakadde 10 n'abaana bayimba, ng'osobola okukuba bwoti n'obuuka mu bbanga n'ogenda n'otumbeera n'okomawo bwoti ng'olinganga oba nze navugako ku skeeti. Kati waliwo bifo bye tuvugira mu skeeti, ogenda bwoti n'omala n'okomawo. Naye kati kuli okugenda tekuli weeyo kutyo, kuli okugenda kuli kulungi nnyo, kulungi nnyo nnyo nti bw'oba ogenda bwoti ogenda nga oba mayindi ziba zitya. Nkubuulireko ekintu kino tosobola kukitegeera, naye obeera owulira nga oli mu bulamu obusembayo. Kijjudde kwesiima, waliyo amasanyu g'otasobola kulaba kwana eno ku nsi. Abantu bazinira Katonda amazina mu ggulu. Yesu ng'ali wali atudde nga awuuba waati engalo, ng'olabira ddala nti ali mumativu n'abo abaliyo. By the way, ekigendererwa kya Yesu si ky'abantu bonna bonna genda mu ggulu. Naye ekigendererwa kya Yesu kyakubeerayo n'abantu abagenda mu ggulu nga balina pure heart. Nalaba endongo ng'ekuba speed ng'endongo ya njawulo nnyo ng'eri special nga ate nga ejjudde obulamu. Tumalirize pastor. Okay. Tumalirize n'effumbiro. Effumbiro. Effumbiro waliyo lifumba bya mirundi ebiri. Waliwo erifumbira abantu ku nsi kuno. Lero watugambako luli. Kati waliwo ate effumbiro nga lifumbira baliyo abali mu ggulu. Abali mu ggulu. Naye obeera owulira bwe kasita olowoozamu bwoti nti njagala kulya, ng'otwalibwa ku dayiningi ya golodi. Byakulya ki? Tosobola kubitegeera, naye birungi okusinga ebyokulya by'ensi. Bino ebyokulya by'ensi by the way kyeyinza okugamba bigagu. Ffe tuli ebyokulya ebyayonooneka. Ate nga Katonda ye yabitonda. Biri ebyokulya by the way lumu we nalinge omanyi nalabayo abantu ab'enjawulo nendaba nga ebintu bye nali negomba kuno ku nsi nga byonna bifu. Obufu bwe njogerako naligambye nti obanga bivundu obanga byonoonese. Kale tugambe si bya mutindo gwa mu ggulu. Ng'ovudde ku byokubeera nti toyinza kugamba nti bifu nga nabyo tukakasa nti Katonda yabibeezaawo. Naye ate okimanyi nti naffe kennyini wobeera mu ggulu ne weetunuulira obanga mufu oba muvundu mu bwonoonyi buli obutayinaayina kutulubalira erisembayo. Kati nze naye tunuulira naye tebweyagala, toyinza kwerondawo nga tosobola. Eno ensi ejjudde kwonoona kuyiwa musaayi, ejjudde ebikolobero, ejjudde kufa na kufiirizibwa. Olunaku olwaleero ne Pastor Kango, namba y'essimu ogirabako awo, ojja mukubirako okumanya ebisingawo. Life Stories, we out.